Ng'olukiiko lw'eggwanga olukulu luteekateeka okuddamu okwanjula ebbago ly'etteeka erirungamya emmere enkolerere, abalimi bagamba nti gavumenti yandibadde erisuula mu kasero ne yeesigama ku kyakuteekawo engeri y'okuyamba abalimi singa babeera bazindiddwa amataba n'ekyeya emmere yaabwe ereme okwonooneka. Our politicians and even the technocrats or the bureaucrats to really popularize this insurance scheme, which is well thought out, so that our farmers can benefit from it. But also we had agriculture credit facility that was meant to bolster production activities for farmers in Uganda. Abalimi bagamba nti ensigo zino enkolerere ziyimirirawo ku lwa bigimusa saako n'okuzifuuyira eddagala entakera ate nga liri ku buseere kyokka olukungula ebirime byabwe nga babigoba katale k'ensi yonna olw'ebiragalalagala ate nga abazungu bano be babireeta. Sources of water. We have rivers, we have lakes. Have we tried to make the best use of those water sources before we think of these GMOs? And in addition to that, GMOs may not be a magic bullet to all the problems we have. For example, if we had enough resources going to agriculture sector, we would have irrigation, we would have extension. Gavumenti ng'eyita mu tteeka erya biosafety eyagala kuleeta nsigo nkolerere ng'egamba nti zibala nnyo ate nga zigumira ekyeya, ekintu ekiyinza okuyambako okuziyiza ebbula ly'emmere wadde ng'abalimi bangi bakyalisimbidde kuuli. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Paulo Matovu ku WBS TV Amasunsule.